nonze njogere ku kibiina njogere ku lwabanabe mpulire ekigambo amanya aganyize buli akamaze okwogera era birungi banakuwanonzi bwekusooka naye nyebaza Katonda nti mwagadde ebibiina naye olwamalazinyonase ebirundi ebiwera naye olina batine munawo nga batukuŋŋaanyiza mu ngeri eno nebaza Katonda nkolera mu Wakisa Ministries era sekula neva ewa Bakuli negenda Wakiso n'ennyumba eyange weeri amakanga agali awo Wakiso wali ministry ya Wakisa wano makagana ekitongole ekyo Reverend kikuuma abaana abawala abato abalina embuto ze bateesimbidde naye noza n'okwesimbira nako kwekuli naye kubanga bato bandeeteddeyo abasirikale ab'ekira poliisi abaana ab'emyaka 13 nga balina embuto n'okulya kwagala mukama bagajjajja nga maama naye nogati njakubalabira ate basumukuke abaana bekikulu tubaagala babere kujja mu mbuto zekyatandisa ekibiina okwogera mu empimbi nalaba omwana yafa eyajja mu mbuto yali mwana amukyala ababaziino nina batukuli tutya ekibiina ekiriwo lwakisa eyejangize lwakisa naye ekisa kino kiba kya Katonda ekya minisitule si kisa kya vyaki kisa kya Katonda okulaba abaana kaakano baganda bange bannawume nti muganda mwe kubanga nanena ndi namwana Yesu yambeera ate okufuba otukuvu ekiseera nekituuka mani nambeera emyaka gisusa emyaka 35 kati ekyakunangaera kale olwekyo bayita basinga namwano gambe naye Katonda wange amukobe nabakonya nze byonna byonna kulira ekirabo kya Katonda Yesu yandekola era antambuza era agenda kutuusa ekwe era ndimwebaza kigaano omukadde omutakatonda tamwejagire ekikupa okuleeoleolewo ndimwebaza kwairayamu kubanga obwatamwandu tebuba bwangu era mboza tutakolera ekigambo ekyo namwandu tukiyite nawume kigambo kinene bannawume tulaba Katonda abaagala lwaki mu byawandiikibwa muli mu bigambo ebikwata ku bannawume ebiraga ti Katonda afaayo ebiraga ti Katonda abaagala ebiraga ti Katonda ffe munyenye eriiso lya Mukama ate obwannawume tebuliko omutola mukulu amakulizo g'emutu banange omuto ogwasabole tali kakatugenda kukoza emyaka 7 mu Septemba naye nga nebaza Katonda ntuuti emyaka ebituna kale nno tebuliko kugamba tebufirimu kati ekyuse naye obwannawume bujja ekiseera kyonna naye okulaba ekigambo ki Katonda atwagala mu bitulono amateeka olwokubesula yateeka ebikulayo olw'okuddeenya mu masomera n'omuwandiike olwandiisa n'abakulirawo okuwandiika ekyamateeka olwokubesula yalimu obusango lugero 19 Mukama ayogera ku bannamwandu n'oyo atalina kitaawe n'agamba kyakolimibwe oyo akiramu ensonga ya munnaggwanga n'atalina kitaawe ng'ennamwandu mukawulira waliwo okuva essula ya 2 olunyiriri olwa 22 n'olwa 23 lugamba nti buli nnamwandu ne mulekwa temuba mwenyaabwenyanga bw'onooba mwenyaabwenyanga nakati bweba nankaabiranga ze siremeka kuwulira okaba kwabwe ekyo gekiri kakutaana n'obwenyabwenyamwana mwana mulawulira kasitatukaaba ate ngezaza bayimba oluyimba olulungi ennyo ne muleeta ebibala ne muyimba ebibala era meseji mugireseeyo okubuulirwa kwange kyekubakunanga kusukwakikulungi kubanga obuligeje oluyimba naye bagayimba ddenzija nenfuna essimu ku makya okuva wakiseeyo ng'omwana wamumanyiraze yafa ne mukazi we yafa ne baliko omwana kati bakulageeka kana bakazaala maama yafa mukato kalenzi bakatwalibwa maama wayafana akana kyakakuziza naye last night kabakakomabeeka kakola mu banka kabatekaddeeka abantu bemulirawo
isura esooka kugira okufuna omusango kubera kati mukama abaagala amanyi nti mirala mangu agati tulina okukola obulungi mugoberere ebyensonga awulira ffeffena mutuukirire ng'ajoogebwa musale omusango gwatalina kitaawe muwolerezenga n'abantu ebyokwagala kwa Katonda naye sembayo gavumenti ebirikwata ku n'abantu naye najeyo bino Yakobo essuula esooka olunyiri lwali lw'omusango ogamba nti eddiini ennongoofu eteriimuko mu maaso ga Katonda kitaffe yeeno okulambulana n'abafuuzi ne bannamwandu mu bulamu bwabwe bane mukama ngaatwagala kale nno bwe tunekutugiza tulina omusango bannamwandu okunekubagiza mamanze obaibudde kasita onekubagiza ensekulitako ate bakugenda balaba kusimbuse tebakutulamu bakuyagge naye mwana netukukubagiza ekikamukubagiza kyanabantu bafuba jjo era nemulira abantu babo yafirakwebalimazika tikanawe okuvaayo waliwo abeeryaku etaano waliwo eyasatu kutano baffe ugakirekitole kikakitukitukwa mutole ekipya naye nolwa bapya agenda baffe basobola bakaba naye nga nabo Katonda amanyi yalonze ofuamu kakati kanisa yasooka bannange ekkanisa ebimikolo byabakristo byomukaaga olugero lwosooka kukkirira teyalonda kibiika kyaba Mothers Union teyalonda Fathers Union teyalonda bavubuka yakola ku bannamwanga nga waliwo ekibiina kinene kya bannamwanga naye kola ku bantu bano okutuusa bakati bamuka kituyitiriddeko bannamwandu bamala bajja ekkanisa ne bawa emmere naye babakalunga ne bawa ejjanja nesande eddako nebanatiyeta bannange ekyo kiyitiridde bwe munasoma mulalaba waliwo abaali bakati balumaba balekayo olwakkanisa gyabatawa bannange bannamwandu babaleka kakati abatonda bakati atondemu abasajja abalina omwoyo omutukuvu be baba bafa ku bannamwandu babagabira ffe tukole emirimu tubuulire enjiri ya Katonda era baana be bakwala mwe balwanira Sitefano ne Filipo n'abantu abalala bataano be basajja musanvu Sitefano yafa bubi bwe munaasoma munakitegeera naye abasajja bano kye nayagaddeyo baalonda abasajja abalina omwoyo omutukuvu kubanga bamanyi nti bannamwandu baba very vulnerable namwandu kasita omusemberera nga tamanyi Yesu nga talokose nomulete toke nekyatoke nawuliko kyatoke ogenda okulaba ngaomwanyi agati alinesenyimbi n'omulete obwataba na mwoyo omutukuvu omwami n'akuleeta emmere bwe bannamwandu abali bano ajja kubaleetera ebirala mujja kuba mulika kubitasobola kubanga tuli very vulnerable munne yali akuleeteramu esente nga taliwo eyakulabira taliwo akati balwaya balakulalira n'olwekyo obeera mubizi ate tewesasira kasita kakutanda newesasira mulire baganda senga sibadde kukowa bonnakotekutulibwa bwange waliwo obugobeebagetukatinomuki nolwabiresi kirimu nomuvaese tebikiri naye nzinga kisenge ekya tolutoko nyumba yange nzimbakola ganakamulasinga isetukozitya nezimba nagenda okulaba akasaka sementi wekikulira nensaka sementi nenjagala sementi naye bwenawulira aleza sementi nga kikuzeeyo sementi bannange sementi gadayonjeva kubanga nagakitasitateeka sementi oba kukisenge njizadde n'olwekyo bannamwandu balivana naye nga kanisa yaleeta omwoyo wa Katonda era bamba nnamwandu aliba oba oli mukulu oba oli muto kasita olaba oli nga talina mwoyo mutukuvu bambi tokola nsobi kutwala papaliya kutwala nyanyaze kubanga osaza kakati tulaba nti Katonda akufaako nawe nomanya nti mukama yakufaako banayibula kukamanzandadde era munange egenda ndowooza munange ebimugereza wa kanisa naye Yesu eyamba okola andabirira okusiba omwana webatuulira oba obutuufu ageza muneze
tubalabidde nawe akusuubiramu okugala ebibala ate ebibala ebyo bibeerawo naye toyinza kubala bibala ebyo nga tomutegedde olusuula ekitulu kyaffe kyetusomye kigamba nti ng'ettabi bwe litasobola kubala bibala nga tebiri mu muzabbibu nammwe temusobola kubala bibala bwe mutaba mu Yesu agati mubeere mu nze nange mummwe bannange bw'otuba mu Yesu ng'olinda bantu ng'atonyirira nkatanyirira ebizibu bibeerawo nemutwanyirira naye Katonda yekka yajja okumuweesa ekitiibwa mutambule nga muweesa ekitiibwa mutambule nga mubala ebibala Yesu agatizeko n'amazima n'obulamu tewali ekitanda wabula agatanze era ffe tuli mukulu tubiino abami babiri naffe tubiino nabeera olowooza tulabeerawo tetujja kubeera one day one time tujja kuvaawo ye mununuzi ye mulokozi ye ngabo ye ng'amaanyi gaffe ye musumba yawonya endwadde ate yatugabirira naye ennaku zino tulabye nnyo kyetulabidde okulokole bwayo bwoleka asibawoza bapasita bawufuna kitenda yemufuuka kyanga is a trend omukama yimezi gataliyo aliyagetize baba wegulira okututyaroka zirwamu mumanyi otwononya erinnya lya Mukama mumanyi otwononya erinnya lya Mukama waba tulinga bulimbi si kyekyo olwaleero tusaala tumanyi nti namwandwa misana ne namwandwa ki ekiro naye mutunaagamba nti twalokoka ne tutendereza zaba ekiro nekireetera Yesu alaba era okubuulira Omukama mu Isaaya essula ya 29 nti abantu banteekawo bansinza n'okusinza kwa ku mimwa naye ng'emitima gyabwe gibalimwaga ne mateekero etaala omuliro gw'omunaana Mukama atubeere otuba twagala okumutegeera tumutegeere ddala ebibala by'obala ojja kubala oli Yesu era obibala bino biri mu Bagalatiya abakyala bano babiyimbye ebibala babiyimbye mu Bagalatiya essula ey'okutaano olunyiriri oba bimwekulu n'osuula oluliro lwabibabiri olwasinabirimusatu kakati mulimu ekibala ekyokwagala ntakimanyikanakobanga ebibala bingi mulimu ekibala ekyessanyu mulimu ekibala ekyemirembe mulimu ekibala ekyokugumiikiriza mulimu ekibala ekyokugumiikiriza mulimu ekibala ekyokwesigwa mulimu ekibala ekyobulungi mulimu ekibala ekyekisa mulimu ekibala ekyokuba nti olina kyetunesobanuza obulungi kale Mukama tuyinza tutya nga bannamwandu okubala ebibala birungi nga tutegedde Mukama era batujja tetujja kusomamu obwobutte naye waliwo mutibuse wetugobererye essula ey'okutaano okuva olulugiriro lwokusatu okuva ku 15 kiri kukuba ebi omulamwandu nga bw'ateeka okweyisa bannange munyambe buli ali wano asome osaagala bannamwandu bukawona bali wano naye first Timothy essula ey'okutaano olugiriro lwokusatu okutuuka ku 15 sikujja kutusomayo wano naye bwe munaddayiika mulabe bwe tuteeka okweyisa okusobola okubala ebibala bino byonna byenjogeddeko tuteeka okwagala Katonda n'okwagala bannaffe ekikulu ekitugaana okuyamba abalala n'okwagala Katonda nga tuli mu piti hati nze ndi mu kibiina ky'abannamwandu bakiyita -1 ky'abakyala baawe n'abalagizi nze mutyo bakitandika ne maama Bishop Ssekadde naye kisingira bino olunaku lwe twayingiramu awo nga bayisa abakadde abannamwandu n'abato n'endala bannamwandu abakadde betova ngeozino n'abatambula n'amaanyi n'abakola baki naye ne batugamba okweyogerako bwe beeyogerako
akaino koze kyakula n'akulabira n'abaana mukama wagezi do your part naye bagenda ne tutuula omukyala yabawa mukyala Kisuuka yali yafiirwa mulabba Dr. Kisuuka naye kati bwe nafiirwa naggala ngatukuvu yalikumwana myezi esatu giti saawa kyonna tuyagala oyagala gwobanja era tugenda okunona after 3 months bajja kutukira tubafuula n'okufiirwa bagenda kwekweka bagenda katukazi bwolowooza tubona bakusaasira tibakusaasira n'olwekyo maama aliwano wake up and help other people yamba abalala olwoyagala abantu abalala ojja kuva mukana akantu kidajje nnyo tinamwando erinyanza entutya era bwopita ng'otaddeko kaana nti namwandu kikyo sijja wekiwulira nondekakatunamwandu sijja lwaki nze kituya kitonyina erinnya lyange lwaki oteekawo kati okuzitukiza every day every hour naye ate olunakikozesanga nwakomanja balansaasire naye kati yagenda yali Dr. Kiseka yaliko vice president ng'atutuuka mu ofisi atuuka yagambulwakute tuli bangi nnyo basooka tuwandika manya atagawo nti namuwandivu yakikyo kyokka nze najjangu wambi 20 kakati bwayitawo dokitaali n'ayingira mu ofisi bwe yayitawo kakati bayita nawandu kityono nzizize okakolera nagenze serious era kimuddawo okwesaasira naye owoyagala kakolera oyinza okakozesa naye olwoza kusaasira kale nno mukama atubeere bwe twagala katonda tumwagale n'omutima gwaffe gwonna tutegere Yesu ate twagala n'abalala ebibala bye boogerako byenjagala okumenya bino bijja kujjira mu bikolwa byokola timose bwagamba nti it's not about you, it's about other people ne katonda ebikolo binaebwetekuwa nebirungi kwefuga bakuolinaku akatono oba tugenda netwekubagiza sina sente nosima kulwaeza osaasi weba kusaasira kuwe bannange waga okoze mukama akubadde amagezi mukama akubadde obulungi mukama akubadde obulamu abantu balwadde bakakejjana oli mulamu kyofunye kiwe kwoli atalina kyofunye kiwe kikwoli atalina ebwambi gyenasenga ng'omwami agenda akozesa abasajja basibe bali wali negumire wange nga tatatoo kashena abasibe abato balima enkuba bwe yatonnya nalabanga kukire wange atifuuleko badduka n'abasekale badduka kujja kushede wange nenanti katonda kitani banubamakwasiza ekisaa nkola ekya ndagenda mu furiji nezijjayo bwekantukonairabisayinikatinezjayo kyanyi nezja ekifuuka nekozesa obukozi nedokabagulira enjiri naye abaana batoka babasitamiza ati bakaba nenanti Yesu kamugeekatonda okusobola okukolera olunaku lwali lwakikolera Yesu bannamwandu bannange bwemulaba yeetaaga tokubeerowoozaako lowooza ku ki omuntu omulala naye tukumwanyisaako nemwami bwe yatulekera nayo netulikumwanya netutaagala abaana batwale netutaagala basenga batwale ate nga tukolera gyotwala bannange gezaako nze saakadde nokweyogerako naye ngalibwana naloka Yesu andette maama kigambo oyo amenye wange ekikatika nemuganda namwandu naye abaana bwe bakula nalina abalenzi abo abalenzi abo gambagati bannange nga ndooza kyokuoza kulimula oba benkana myaka 7-8 nga njagala babiri ekyokwegoba nga kikanakirinyumba bbiri tatatoyandikira nalina eyandikira neyeyandikirazenga naye kati bwe mulikula nemubassa nti bawe ennyumba ebweyo n'omulabiyo mama abaana abaana bakuze abaana babasisa okukubona nga timama ennyumba mama ennyumba okuuma promise eri abaana bana
nava mu nyumba n'endala yenalitandika bapamisa nembajjaku era kati Yesu kwekundabira ennyumba endala mukyamu obanga tofiirwa sikaba kugalira famire yokka naye njagala kubabuulira oba famire Mukama kwogesa oba neiba Mukama kwogesa oba abasibe Mukama kwogesa ate nze neebuuza lwaki nina amaanyi gennina nze bweziruka nomuvubuka musinga nenze ndowooza kukola Mukama byayagala kukola Yesu byayagala esituulesiba nekituundaabo era abaakabeekabangamba kiko bannange bamba kityo tunaakola tutya okutuuka gyotuuze kona nimuweereza Yesu bwekuweereza Yesu tosala ogenda n'okuzuukuka nga toyagala kuzuukuka naye ofukamire osaba gakuwa
bijja kujja nga Mukama atuleetera ebintu bibiri. Twagale Katonda n'omutima gwaffe n'obulamu bwaffe n'amagezi gaffe, tulyoke tubeerere nga tusobola okuyamba akuli okumpi. Maama ali wano nawo naye bw'ova wano olina China yokyerese kulagwana olina sinozokens olina obwete mubikuma oba antiksi oba bannange muyinza okwetululula baabantu abakwetulula ate zenagenda mu kyalo kimpitiriddeko kubanga wali mukibuga nga nonya balungi obeepa ku kintu kyange ate ne bamanya bajja kutumanya kubanga batuukanga okuva mu ddwaliro abasajja babeera mu ddwaliro nange nasoma ku geti